Tata Fresh Kid agala kulinya Nyonyi Ssebo alemedde ku manager agamba watagenda okufana obutanyagwa. Nze mbeera Tata Fresh Kid gyali mungi tegeera kubanga tayinza okuba ayingidde emyaka 6 ate alaba nti ayisemberedde emyaka egikola ki egisikamu kati alaba okufa nga talinnya ennyonyi ng'alaba akaana ke kazadde obuzaazi kagenda kulinnya ennyonyi akeesibyeko akola ki asinga naye kati babanga bali bapromota abali mutwala omwana baagalako manager naki na Fresh Kid taata akkirize oba manager yennyini wa Fresh Kid banoonye emitwalo 3 bafune akanyonyi kabuusebuuseemu taata kamwetolooza omwo mu ntebe kitugulu kamuyisa okusese geeti waawe kamutuuze akakane aleko omwana agenda akole ki ebyokugenda e Dubai abiveeko buvi. Dubai basobola n'omulaga ebifaananyi ku internet bamunoonyeze bamudownloadinga ebifaananyi bamulage Dubai bwefaanana naye aliko omwana agenda akole ki agenda performing ne manager we then bakamukomezeewo agenda asomye kuba kati kyemanyi ndi mwalaliikirivu taata agenda atandika okuba n'okwagala naye akuyingira mu classroom asome n'omwana oyo kuba essomero lya buvunaanyizibwa lya bbeeyi lyebamuwadde luli international school ya Sudiru taata ayinza okuneraliikiriza nayagala ayingire mu classroom asome n'omwana so ebintu ebimu alina obyerekereza nga bwalaba nti omwana asoma mu classroom n'atulamu yekka n'abaana abalala nabino ebyenyonyi abireke tujja kufuna akanyonyi tujja kwekolamu omulimu nga ba artist kumanye obusente taata bamulinyisa akanyonyi yekka kamwetoloozeemu awo akakanaafe nga takoze eki aleme kufa nga akolimanga ntalinnye mu nnyonyi yo omwana amuleke emikisa gye ate obwana bulala bukyagirinnye n'obulala bujja kapiripiti waliyo nyokiriya waliyo simanyi thanda waliyo abaana bakya